I was saying, Your Worship, we have an application to make. Kroktanura wiki muna FDC Dr. Kizza Besigye yaleetebwa mu kkooti y'okulugguuta Buganda ku musango gw'okukuma omuliro mu bantu kyokka ng'embeera mwe yali yeeraliikiriza. Olunaku lw'eggulo kigambibwa nti embeera y'ono yeeyongedde okuba obubi era n'addusibwa mu ddwaliro e Bugoloobi ng'amaze okufuna obujjanjabi kusanga 6 ogw'ekiro yaddiziddwayo mu kkomera e Luzira. Kati akulira ekibiina kye No Robert Kyagulanyi Ssentamu akulira ababaka ab'oludda oluvuganya mu Paalamenti Joel Ssenyonyi n'abakungu abalala bamukyaliddeko mu Upper Prison e Luzira kyokka tebasobodde kumulaba newankubadde ng'abalala okuli Obeid Lutale gwe bamukwata naye basobodde okubalaba. Tulabye Bobby Young, tulabye Haji Obeid Lutale, Dr. Besigye tetusobodde mulaba, bategeeza nti mulwadde nnyo munafu nnyo tasobola kuva mu buliri. Ekisinze n'omulwaze nnyo kubanga ali mu kwekalakaasa yaziira emmere okuva olwokusatu oluwedde kubanga bamusibye awatali musango ate mu bumenyi bw'amateeka. Kigambibwa nti Dr. Besigye yagaana okuddamu okubaako kyalya mu kkomera ng'oba oliawo kino kye kimuviiriddeko okunafuwa. Mu bubaka bw'abatiise asabye bannayuganda obutatiisibwatiisibwa n'ebyo ebigenda mu maaso. Nti mulwane nga temulwanirira Dr. Besigye yekka wabula abasibe bonna abasibwe kkooti y'amagye mu bumenyi bw'amateeka abalemezeddwa mu makomera mu bumenyi bw'amateeka. Tutegezeddwa n'okutegeezebwa nti Minisita Museveni bali omu nsi olunaku lwajjo yazze mu ddwaliro ng'agezaako okulaba Dr. Besigye teyayogedde naye yamwekanze bwekanzi talina kye yamugambye naye era tumanyi nti Minisita Museveni ajja kuvaayo abeeko byagamba eggwanga. Okusibibwa kwa Dr. Besigye naddala mu mbeera gy'alimu bano bakuwakanya bagamba kino kikolebwa kubajja ku mulamwa naddala nga tusemberera akalulu ka bonna aka 2026. Dr. Besigye teyalibadde mu kkomera, yalibadde ng'ali mu ddwaliro ng'alaba abasawo era ne ali ne wano iligale ali wano mu bumenyi bw'amateeka kubanga kkooti y'amagye eyamusindika wano mu kkomera yakikola mu bumenyi bw'amateeka. Ekintu kyonna ekikoleddwa mu bumenyi bw'amateeka kiba kimenya amateeka. Government, President Museveni, the CDF and their team stand cautioned that they are playing with a powder cage. This continued mismanagement, specifically of Dr. Besigye's life, could easily plunge this country into a very chaotic situation. Kati akulira oludda oluvuganya mu Paalamenti Joel Ssenyonyi agamba ng'ababaka bagenda kutuula basale amagezi oluvannyuma lw'okubuulira sipiika ensonga eno n'abasuubiza okubaako kyakola wabula nga n'okutuusa kati tekiriiwo. Olunaku olw'enkya ababaka abali ku ludda olw'opposition Parliament tugenda kusinkana tuddemu okuwaya ku nsonga eno tulabe ki ekirala kye tuyinza okukola. Tuze tulyogerako of course ku floor ya Parliament, government gaba tusuubiza kye tukolako, speaker ng'agamba kirimu kwasaganyizibwa mulindeeko naki naye tulindeko paka ddi kubanga embeera ya leero yo etweraliikiriza nti omuntu asobola na kuva mu buliri olw'embeera embi gy'alimu okuvaayo okujja abantu abazze okumulaba kyeraliikiriza. Bano bonna bakkiriza nti olutalo luno lwa buli munnayuganda. So kiri ku gwe nanze okulaba ntukozesa obuyinza bwonna bwe tulina okulwanirira eddembe ly'abannayuganda kubanga bakikoze ku Besigye olwaleero enja ajja kuba nze oba gwe nga bwe President akyogedde. So we warn them, we caution them. If they want us to beg, some of us are already begging them to have sense in their heads and get these people out before it is too late. Dr. Kizza Besigye yakwatibwa nga 16 Novemba wa 2024 n'omuyambi we Obeid Lutale mu ggwanga lya Kenya n'akomezebwawo kuno ng'okuva olwo ali mu kkomera era ng'eno yasindikibwayo kkooti y'amagye. Kinajjukira nti omwezi oguwedde kkooti ensukkulumu yategeeza nga kkooti y'amagye bwe yasindika abantu bano mu nkomyo mu bukyamu olw'obutaba na buyinza bwonna buwozesa muntu wa bulijjo. Jocelyn Nakibule agafeeyo ku Spark TV.